olunaku olwaleero twagala tulabe 2025 atambudde atya ku saidi yaffe ey'akadongo kamu. Ku saidi yaffe ey'akadongo kamu. Kadongo kamu omwaka gubadde gutambulidde bulungi oba oliawo nga tuli mu kwesunga kyaddaaki baatujereganga abakadongo kamu tebasoma abakadongo kamu temulina kye muyinza kukola naffe tufunye owaffe tutuuka mwezi gwa 10 basunsula basunsula basunsudde ba Honorable Moses Grace balieku mu Jinja South West ba Honorable Muyonjo Hussein Swengere mu Jinja North ba President Busiro East basunsula ne mukwano gwange omuzanyi bamuyita Kalanzi Nicholas Kalanzi abo nabo babasunsula kuba meya badamulira Twahiru Busiro East Mathias Walukwaga tugamba omusajja yayimba ku parliament yaffe kabalage byayimba konti agenda kubikola tugenze okutuuka olwaleero katuze mu biwoope. Omwaka 2025 gubadde gutambulidde bulungi bannakadongo kamu oluvannyuma lw'omu ku bayimbi bannaabwe Sam Mathias Mulumba Walukagga ekibabu okubanga yasunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda okwesimbawo ku ky'omubaka wa Busiro East mu parliament. Era ng'obubonero bwonna bwali bulaga nti ono bwe kataligirya yali ayinza okuwangula wabula ekyembi baamuwaabira mu kakiiko k'ebyokulonda nti empapula ze zaali teziwera bulungi era okukkakkana ono yaggiddwa mu lwokaano wadde nga yeekubidde enduulu mu kkooti enkulu era naye ebyavuddeyo omulamuzi yakkiriziganyiza n'akakiiko k'ebyokulonda nti ono baamuwanduukululayo mu butuufu. Bw'atyo Walukagga n'abeera nga yasubiddwa omukisa ogwo okulabikirirako kalulu akaaba abeesimbeewo ku ky'omubaka wa parliament owa Busiro East. Bwe gutyo omwaka ne gubeera ng'ate tegwatambudde bulungi saidi eyo. Tusindikanya abantu mu parliament olw'okuba amaze siniya ey'omukaaga okugenda okuteeseza eggwanga tufudde songa ne mu lukiiko lw'ekika teyalisanye mwe muli n'abatamanyi siginikya zaabwe ebisesa biri mu parliament yaffe bo bennyini nga balonda sipiika waabwe mulimu obululu obwazuulwa obufukiswaza. Njagala nnyo endowooza yange parliament efaanana ekkooti zaffe olulimi omubaka lwatanannananna mwaba ateeseza ekyo kijja kutuyamba ewandiike n'ennimi azitakutanga omungereza gwayita interpreter olwo n'abatasoma bajje mu parliament kasita tuzuula nti ebiteeso bye bizimba abakola etteeka eryatasomye takiika bo balowooza ku luzungu watuluka oluzungu ndumanyi ng'olulimi lwonna okutegeera n'okuteesa biba mu ggwe muntu. Isa Masiya ne Kristo bombi tubajjikira olw'ebyewuunyo gye basoma wa. Ekya Mathias muganda wange oyo Walukagga kibeeramu ebyobufuzi. Nze ebbanga ddene ndimaze nnyo mu byobufuzi era ebimu ku bintu bye mmanyi nti mbimanyi nnyo politics oyo mumanyi. Mu njogera y'ennaku zino politics si muzannyo gwa banafu. Muntu ayinza okuzannyawo ebyobufuzi by'otategeera. Mu bigambo by'okusoma abantu bangi nina ne minisita gwe mmanyi nga tatuulangako P7 naye aweza diguli 5. Aweza diguli 5. Kye bayita mature age entry kimanyiddwa mu nsi yonna. Kakati omuntu eya disqualifyinga mwami Walukagga mulimu ebintu bibiri byayinza okufiiriza eggwanga. Eriyo ingini omulungi nga yayiga okuzimba bino ebizimbe naye nga yayigira ku mulimu. Kakati ng'omuntu oyo bwe bajjayo Walukagga asobola okwekanga ne bwe yandibadde tumugamba nti ddayo osome ofuuke ingini omukugu ofune diguli ayinza okwekanga n'alowooza oba eri ekkubo teririiyo ffu
naye ng'ate eryo ekkubo ery'amakiwa entry liri recognized mu nsi yonna. Singa bukyenkya nga gwe oli inginiya wa bizimbe, tukitwala nti ebizimbe bino by'obadde okola obiyize nnyo okubizimba, kyebava bakuwaayo ebibuuzo ebitonotono, bw'omala okubiyita bakutwala n'ofuna diguli eyo. Kakati mu mbeera eno ey'okusoma, bwe baba baligisteringa omuntu agenda okwesimbawo, waliwo akakiiko akakebera abayizi abali equivalent ku ekyo kye baagala. Ke kakiiko ak'okusoma okwa waggulu. National Council for Education. Kakati ke kawa Electoral Commission ebintu ebyo nti omuntu bw'ati ne bw'ati ateekeddwa atuukiriza ebisaanyizo byaffe, era tulabye nti alina obuyigiriza obwenkanankana n'ekyo. Kakati kiba kitegeeza nti omuntu eyandibadde alina okuggyayo mwami Walukagga kandibadde kakiiko ako, ke kandigambye nti twakolamu ensobi nga tugeraageranya bino, nga si muntu mulala, kubanga yo yekoona stamp era eri mu Electoral Commission eno National Council for Higher Education yekuwa nti kino oyo bwe tumugeraageranyiza bwe tuti tulabye nti naalina obuyigirize bwe buti. Kakati mu bino ebyokusoma nga si bya bufuzi, bino ebyokusoma waliwo kye bayita provisional transcript. Abantu bangi nnyo bafunye bye baagala ku eyo provisional transcript. Omuntu asomye emyaka 2 n'ekitundu nga koosi ya myaka 3 asobola okufuna provisional transcript. Ne bagyekwetinga ku kino kye baagala. Kitegeeza nti singa si bya bufuzi, emyaka gino 2 giba basobola okugyegeraageranya ne kino. Era by the way yali asobolera ddala university eri ne yali esobola okuwandiika ekiwandiiko ekyo nti nno omuyizi waffe abuzayo semester etya. Era bwe kigenda ewooli mu buyigiriza obwa waggulu bakigattira ddala, so oyo nnoomu bazze nga babikola, si ku oyo omu. So bayinza okuba nga bamuzannya ebyobufuzi, naye batunulemu nti teriyo muntu eyayagala okukozesa ekkubo eryo gwe baakanga nti ekkubo eryo si ttuufu, ng'ayinza okwekuniza naye ng'ate asobola okufuna diguli nga yakoma ne bwaba mu P7, naye nga yagamba ebyatuuka ku Walukagga nakola ki nabiraba. Ate waliwo n'abamu okutya bagamba nti abantu bayinza okubreakinga off ng'amaze otuula senior 4 agamba nti kati lwaki nsoma HSC kangende wali makiwa entry mba nkigattawo. Makiwa entry tetandise leero. N'ensi ya America erina makiwa entry, n'ensi yonna gwe gy'omanyi erina makiwa entry, kubanga tetukkiriza nti bino bye wandisomye mu senior 6 ku myaka nga gya mwami Walukagga ensi ebimusomesezza. Experience eno gy'ayiseemu emusomesezza ebintu ebyo. Kakati eriyo abagamba, osanga waliwo abagamba nti oba tugeze nti Walukagga tasaanidde, waliwo abagamba bwe batyo, omuntu atasaanidde tasobola kubanga Walukagga. Abantu abatasobola, bw'obanga ogeraageranya ku bayimbi abayinza okusirika mu paliamenti, Walukagga taliimu. Bw'oba obadde ng'omugoberera, Walukagga alina ekintu kimu kyasinza abantu bonna, ali very confident. Confidence yefuga buli kimu, kubanga bw'aba ayogera Olungereza omulaba nga ali confident era ng'ayagala ya communicating, talina kyatya ng'afulumya. Ffenna enjogera yaffe ey'Olungereza, kubanga Olungereza si lulimi lwaffe, buli muntu abaako ennimi z'ayiga ne wabaawo ne z'ayonka. Kati Walukagga yayonka Luganda. Olulimi lwonna lw'ogenda okumuyigiriza olutali Luganda olumuyigiririza mu Luganda. Era omugamba cap ogattako eky'Oluganda kyakola ki? Naawe bwe wali oyiga Olungereza baga nti cap ekikopo. Kakati bw'oweetegereza Walukagga ku confidence gy'alina, si ye muntu abadde agenda okubeera mu paliamenti asirike. Musuubira okuba omu ku bantu abandiwanise ennyo emikono kuba ali confident. Bw'oweetegereza kalakita ya mwami Walukagga efaananamu ey'omugenzi Ssebaggala gwe twakazaako Seya, batambulira mu kalakita emu, nti bonna bali confident nnyo nga boogera.
ye gundi owe gundi owe ne bulemezi gundi Lutamaguzi Semakula bali mu karakita emu. Oluyimba lwaffe lunaanyuma Oluliwa tuba n'oluyimba olunziko omwaka nganda oluyimba lwaffe olugenda ebyo byonna ajja kubiteekamu wabula mu mwaka gwa 2023 mu mwaka gwa 2031 MP we Busiro East banabeera balonze ne bwalibanga Walukagga talina kibiina mwajjidde yajja okuwangula. oli nabbi Asiri nabbi abantu baagala nnyo omuntu oyo afaanana gwe balabanga anyigirizibwa. Abantu ensi yakula nga abantu balina sympathy eri abantu. Kati eriyo omuntu atula n'agamba musajja oyo nga bamunyigiriza nnyo. Ne bwalibanga Walukagga yeesimbye nga takubye kipande naye ng'erinnya lye kweri nti Walukagga Mathias yagenda okuwangula. Chris Evans yayongerako oluyimba lwa Kadongo Kamu olulala yatuuma Ondesotya ng'agamba bwe namubuuzaako ensonga lwaki ali mu kuyimba Kadongo Kamu n'agamba alabawo gap. Abayimbi abamu bakaddiye tebakyalina maanyi gayiya nnyimba n'okuyimba. Abayimbi abalala bagenze mu byobuwangwa tebakyalina budde wa music. Abalala nga Mwami Walukagga bagenze mu byobufuzi. Abalala baasiramuka tebakyasobola kuyimba. So n'agamba ye kajje azibe eddibu eryo. Ensonga eyo gyogerako ki tulyoke tugende mu luyimba olutwale mu kuwummula ku mudakiika ng'emu. Kaakati okubeera MP kisobola obutakugaana kuyimba n'okubeera omukadde kiyinza obutakugaana kuyimba. Naye abantu bano babadde banafuye nze nsuubira oba lwa mulembe. Omulembe gulina gye gwevuga gudda nti ebintu eby'amakulu abantu babiwa amakulu matono nno ddala. Osanga music yasomesa ng'omuntu takola ki nga tamwagalira ddala naye ng'alina ebintu ntwewo byayagala. Kakati abasajja bano batuuka ne bagamba ye nfulumya oluyimba lumenyera ki kasa wali nze nayimba kiri bwe bampita ayita nja genda erinnyimbe kiri. Abantu abawagizi bano be baleetera abasajja abo okunafuwa. Buuza Chris Evans bwe yamaze okuyimba olwo oluyimba ng'ayagala kuziba gaapu eyo abayimbi ba Kadongo Kamu bangi yayongeddeko mmeka kubanga gaapu gy'ayagala oziba y'abantu abawerako yayongeddeko mmeka eziri mu sitayiro eyo. Kale katufuneko oluyimba olwo olwa Ondesotya okuva ewa Chris Evans akatono era tulyoke tugende mu kuwummulamuko. Godfrey Kajubi Kibijjigiri yakola ekivulu kye ekyasooka mu bulamu bwe mu myaka 29 gy'amaze mu kisaawe ky'okuyimba. Nolira ebimu ku ebyo ebibadde mu mwaka 2025 Wile Mukaabya sebo yafuuka musumba. Yafuuka musumba awo n'akola kyaki n'agamba nti baana ba 19 bengenda okutandikirako okusumba abasigadde bajja kumwegattako luvannyuma. Era n'agamba enviiri tagenda kuzisalako. Awulira nga tabisobole tagenda mu kyaki ye. Baba Kadongo Kamu mwekoze ebintu. Musumba Ssaabasanyusa Wile Mukaabya omusumba tali wa Yesu nakakasiddwa basumba bannange kubanga mabegako mbadde
nga obuweereza obwo we buli naye nga tebutongozebwanga. Okusinziira ku Mukaabya azze aweereza Katonda ng'ayita mu kuyimba naye ng'eddoboozi bulijjo limuyita nga limugamba nti jangu ompeereze mu ngeri ey'enjawulo, era naye teyabadde mubi n'asalawo atandike church atandike okusumba. Nze neewaayo eri Katonda wange okumuweereza, nasooka ne muweerereza mu nnyimba. Mukama y'omu azandaga nga yeetaaga muweereze ne mu bigambo nga nsumba abantu be. Nasooka nenkibuusabuusa nenkigaana, buli we ngenda baŋŋamba ti Mukama akwetaaga obeere omuweereza we, naye nga nze nkibuusabuusa nti tekiteekeddwa kubanga yenze, nga neenyooma nga neebala okubanga si y'omu ku bantu abateekeddwa okubeera abaweereza ba Mukama. Wadde oluzunguza lusoma naye taata olw'obuyinza bwo, kanfuuwe luzungu leero nga nsaba omukisa. Hosanna Lord at high, Lord at high, you are my mighty God, my mighty God. Ennaku zino okubeera omusumba tekukaluba nnyo nga bwe kwali edda. Edda okubeera omusumba kyali kizibu nnyo nnyo nnyo. Sina musumba yekka naye okubeera luzungu bakiyita kiraje. Okubeera mu mbeera eyo kyali kizibu. Bannaddiini oba abakulembeze b'enzikiriza. Anti olaba watuuka ng'oyagala kubeera Reverend Father. N'otuuka n'osoma emisomo n'ogituuka ng'onaatera na kugimalayo. Ne bakwata ne bayita taatawo ne maamawo ne babayita nga kuliko omu mu Katuliki omulala mu Protestant. Ne babalagira abantu bano babagatte omu akulosingadde mu ddiini oba tugezeeyo ekikatuliki. Ogwo olyoka omalirize bino nga woogaana emisomo osobola okugikomyawo. Kakati ssaawa zino ekigambo ky'obusumba kyayanguwa nnyo naddala mu Pentecostals nti tekikyasobola kukaluubiriza muntu, nti omuntu asobolayo okuva eri n'agamba Mukama yampise n'atandikirawo n'akola ki? Naawe gw'omanyidde ku kyoba aba yamuyise. Mukama bw'akuyita ate era oba olina okugenda mu theology. Muzeeyi wange siga nti tasaanidde naye ngamba nti Mukama bw'akuyita tujja kugattangako theology. Ogenda ofune ebbaluwa eyo kukakasa ku ebyo byokola ki byonaasomesa abantu. Kati muzeeyi tujja kumulabira ku ki? Ku bikolwa bye. Tujja kumulabira nalabyeko kaka nadde scrollinga ku TikTok nendabakaawo ku Christmas sebo ng'omusumba Wile Mukaabya ate mukwebaza kyakisente. Ate kyemumanyiko tayinza kulemwa kubuulira bantu kigambo kya Katonda. Akimanyi naye ate twagala wabeewo abamulabirako abagamba nti kino teyandikikoze kino nekiri. Nze kino nkimusabanga nze ng'endiga ng'anaasumba bulungi abantu bonna ab'ekiti kyonna enviiri azisaleko, kubanga aleme kuddira kyaki okubeerako section. Wasomawo ku Bayibuli? Ngisoma nnyo. Omusajja gwe bayita Samusoni wamuwulirako? Amaanyi gaaliwa? Gaali mu nviiri, so tegaali mu dread. Ati kati oli zaali nviiri ono gomanyi ti oba amaanyi gali mu dread ze? Anti kati waliwo section gyajja okusumba ate abeeko gy'afiirwa. Eriyo ono ye agamba nti sijja kujja eyo ng'ate nabo bandibadde beetaaga okusumba. Abo be banyooma abaweereza ba Mukama. Si kunyooma. Era beetaaga kusabira. Si kunyooma. Naye nze mba njagala, nze omuntu yenna ow'akadongo kamu bw'akola ekintu mba njagala wenkirabira nga kiyitimuka. Kaakati nze muwa magezi gagundiye kuyitimuka, kubanga bw'omala okukyuka kuggwe kwe banaalabira okyuse n'abalala. Balina okugamba omusajja wuuyo kati yasazeeko ne gundi empale ze ennungi biki ekooti ze ennungi nnyo n'enviiri takyalina, nga muwombeefu atudde wali olaba ate abagenda okuyiikayo. Anti Kama agamba jangu nga bwoli yamuyita ne dread mwabataasi ba dread mwaliyo Mukama teyabalaba n'ayita oli simugaana kumuyita era nze kyesiwakanya kuyitibwakwe ate ezo bayamuyita ne dread ze amuyita nazo naye waliwo yayimba mbu simanjira mu mini z'ensonyi zinajja mpola mpola kati bw'omala okujja bwakuyita ne dread nze kino kye ŋŋamba
kusobola kusumba n'abantu bano abandi munyoomye abandi gambye nti lwaki alina ekirasita atusumba atya oba ayagala kuleeta balasita badde eri mukama badde eri no kakati tosobola kuzza bantu gy'oli ng'ate okola ebifaanana bo olina okubagira mpola ng'obagamba naye zino tezikola ki tuba twagala asumbe ne bano abasajja abo baprofessors nedda nze muwa ngeri ki gy'ayinza okusumbamu ne bano ab'amaanyi oyo muzeeyi mwagala nnyo famire ya Prince Paulo Job Kafeero by the way n'omwaka guno nga 17 ogwokutaano era waaliyo okujjukira Prince Paulo Job Kafeero enkoko njeru kubanga lwe lunaku lwe yafa nga 17 ogwokutaano 2007 so emyaka 18 gyawera omwaka guno ekivulu kyali ekyokumujjukira ngera bwe kibeera buli mwaka ate era ne Hamani Basudde naye bamujjukira nga 11 ogw'omukaaga eri Bubondo Kasozi nga 19 bekyenjawulo nti ekivulu kya Kafeero kino kyo kikyastandinga bw'ogeraageranya n'ebyabali baba aliko bakamaabe. Kafeero ye muyimbi wa Uganda ndowooza bukya Uganda ebeerawo nzanti eno opinion bukya Uganda ebeerawo ye muyimbi wa Uganda eyasangawo n'ebintu nga yabisangawo ate ne babifuula bibye kati olengere n'enkofiira gye nyambadde okimanyi nti Kafeero yagisangawo naye bwe mpita mu gundi bagamba omusajja yayambadde enkofiira ya Kafeero bwenzina amazina ga break dance Michael Jackson ye yagayiiya naye omuntu agamba azinye ngaani nga Kafeero kati ekintu ekyo ndowooza Favour Katonda yagimuteekamu ate eri mu generation zonna nti bwe yalinga ayimba alinamu n'ennyimba nga zidigida budigizi kubanga music ono omulaba osobola okuyimba oluyimba nga lulungi nnyo ng'oli atuddaawo okuwuliriza kati nga bw'owulira oluyimba abaabya nnyimbe lwa Angel Sekandi nga lunyuma nnyo okuwuliriza naye nga terusobola kuleeta abantu mu kikaali balulabe wabula oli ng'ayagala atuulaawo mu free time akole ki kati Kafeero yalina ennyimba ez'okuwuliriza n'ez'oku stage nti kati abantu bazze kunywa mwenge bajja kudigida paka ki kati olw'okuba nti bw'atyo Katonda bwe yamutonda n'abeera omusomesa famire ye tegenda kulekera kusomesa paka lwalivaawo era famire ye ejja kubeera mu mawulire mu bulungi oba mu bubi mwaka ku mwaka awo wennyini mu mwaka guno gwennyini famire ya Kafeero yavaayo omwaka guno gubaddemu intention tusu nyingi mu b'amateeka babeera bagamba nti tugenda kuggulako omusango singa tokola bwoti bakiwandiikira Gravity omutujju wa Buyu Gerson olw'okuddamu oluyimba lwa kitaabwe yaluddamu 2012 waayise emyaka 13 ne balyoka bamuwandiikira ekyo nga bamusaba obuwumbi 2 okubaliyira olw'okukozesa oluyimba lwa kitaabwe ekitegeeza ono Gravity yalukozesa tamaze kubategeeza bwe balaga nti teyasaba lukusa naye kyenneewuunya nga wayise emyaka 13 because yaliyimba 2012 oluyimba olwamuleeta mu nsiko ey'okuyimba ensi okumutegeera ayinza oba alina endala naye kuno Uganda kwe yamutegeerera naye waayita emyaka 13 ne balyoka bawandiika ekiwandiiko ekyo kati kyafundikira kitya nga Gravity awaddeyo obuwumbi 2 buli bwe bagamba ate batera oteekako ssente nnyingi naye byonzeko omusango tegulina gye gulaze mu bintu ebyo ebya intention tusu kakati nze ndowooza nti Gravity ayinza okuba yaluyimba nga awagira nnyo Kafeero nga sisuubira ebyabwe sibimanyi nnyo naye sisuubira kuba nti oluvannyuma lw'emyaka egyo 10 nga giigyo tebasinkanangako kwogeramuko bo bano ntegeeza famire eno eyawaabira oli bateekeddwa okuba nga basinkana ne boogeramuko naye nga bw'omanyi obutakkaanya bw'ensi ndowooza bwe baali batambula mu bulamu walina obutakkaanya bwe baamala ne bafunaawo oluvannyuma bwe bwabaleetera ndowooza ebizibu naye sisuubira nti ebbanga eryo lyonna lisobola okuba nga lyaliwo nga tebannamanya nti yaluddamu
Jumba aligaweesa muyimbi wa Kadongo era yakola alubamu awo oba yali anyimba 30 naye omwaka guno oluyimba lwe oluyitibwa Stress lwawangula ekirabo ky'ensi yonna. Sebo mwalimu awadi ezo yali avuganya n'abazungu n'abalala ne luwangula oluyimba lwa Stress ne luwangula awadi namba mwaka guno. Jumba aligaweesa yawangula ekirabo ky'ensi yonna ekya Best World Music Award mu 2025 Hollywood Independent Music Awards HIMA n'oluyimba lwe lwa Stress. Era ono yakkaatiriza nti ensonga ya copyright yeetaaga okutereezebwa mu ggwanga Uganda. Thank you. Thank you for Music Independent Award. I'm from Uganda in Africa. This one is my wife. I want to thank my wife. My wife is Wanteka Munyaman. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ofukamide. I want To thank to thank all of them people. I'm from Africa. You know music of Africa. I don't have any copyright in Uganda. Music from Uganda is very high. Oluyimba lwaki lwawangula abazungu abo balaba nga nawe bw'oyagala ennyo okulaba ekintu ky'otamanyi. Abazungu banyumirwa nnyo okulaba ebintu bye batamanyi. Bwe weetegereza vidiyo erimu ebyaffe eby'ekifirika bingi ky'ova olaba nti Kenza atera okugenda eyo n'awangula. Vidiyo ze zijjula nnyo ekifirika abantu bali kye bamisinga okulaba. Kakati gwe oyinza okukola vidiyo ng'oteeseteese dining table naye nga si ennungi eri awo nga bali baakiraba dda tekiyinza musitula nnyo kujja atunulira dining table naye oli kyava ateekako vidiyo nga waliwo omuvubuka awanula ffene waggulu oba amuluma n'amannyo. Omuzungu ayinza okugamba ki kino. Kati kyekyaleetera oluyimba lwa mwami Jumba oyo nze byensuubira kyekyaluleetera okuwangula ate naye ng'omuntu atunda nnyo ebintu bye yeefaako nnyo. Era kyova olaba nti n'enzikiriza eno ey'obuwangwa agitunze nnyo olw'amaanyi gano g'akozesa ng'atunda ekintu kye. So muntu mulungi nnyo era muntu nze mu ndaba eyange muntu wa mugaso nnyo naddala eri ekisaawe kino ekya Kadongo kamu. Era kyensuubira nti abantu bano abapya n'abaluddewo bamuyigireko nti ekintu kyo ky'okutte kitunde nnyo n'amaanyi osobole okukifunamu. Omukyala Gertrude Nalule yavaawo bubi ne Rachel Namiiro olwaluyimba Tofumita Lindaazi lwali lwa myaka eri wakati wa 2022 gye lwafulumira era ng'agamba nti Namiiro yali ayimba oluyimba lwe naye oluvannyuma baatuuka ku nzikiriziganya era oluyimba olwo ne baalukola remix. Bannayuganda mwenna mbakoowoola eno warning ku Rachel Namiiro. Nze Gertrude Nalule yayimba oluyimba lwa Tofumita Lindaazi. Olwo oluyimba lwange era nina ne management eyalugula baagula tapes. Kati Rachel Namiiro eyo property y'abaana bange mwensuubira okubeera nti abazzukulu bonna mwe balya. Lekeraawo okuyimba oluyimba lwange Rachel Namiiro. Era eno warning 2025 tolugeza dunyegako nkuwoninze toddamu kuyimba luyimba lwa Tofumita Lindaazi. Oluvannyuma baatula mu nsonga zino era Fiina Mugerwa y'omu ku baabatuuza ne bakola remix y'oluyimba luno bombi. Atalina ssente tafumita Lindaazi ifumita oyo alina ezinasasula wumula. Hassan Ndugga waliwo awo ekivvulu kye kyasazibwamu Nakasongole eyo ng'agamba nti waliwo RDC Mbu eyakisazaamu n'akubira Mulanga n'agamba Mami Bobi Wine jangu nnyambe ekivvulu kye bakisazizaamu. Ate wano mwezi ogwadde gwa 10 abadde attunka n'omuyimbi Cool Demas olwakuba nti Hassan Ndugga yali alina okulabikirako mu kivvulu kya Cool Demas ekyolutawo lw'ennusu naye n'atalabika okakkana ensonga zagendako ne ku poliisi. Sinnamanya wa gye zaakoma naye nawulirako okuwaanyisiganya ebisongovu yali yamu emitwalo 6 n'atalabika. Hassan Ndugga yagamba yafunamuko obuzibu n'atasobola kujja nti naye oli ensonga yate yazitwala wala nnyo.
ate olaba Cool Demas oli muyimbi mulungi naye olaba ne John Black eyasomoka n'ayimba e Kampala n'akwata Uganda yonna n'ensi yonna talina malala bwe gatyo era naye akimanyi nti basobola omugula n'alemererwa kati gwe bonaaba olowooza mbu abantu beeyo mulina endowooza zammwe ng'abayimbi beeyo mulowooza mbu mwe muli b'amaanyi nnyo temugambwako buli muntu tasobola kufuna buzibu sebo nze siri katonda nkiddamu naye from today nkusaba nga bwe wajja ng'oli mukwano gwe nonsaba okuyamba singa wansaba kungula wali wakumpa $3,000,000 wansaba kuyamba ku mitwalo gyo 6 kati bwemba nalemereddwa toddamu kumpooninga era tontiisatiisa nze olaba mwannyinaze omwanzirako yazaala musajja omusogo omwana namukyayirawo ku bye mwankola namukyayirawo ne baagala okunziba ssente nga banganyimbiddeyo n'ekyo emirundi mingi nga bankolako effujjo nagamba sisita abantu abo nabakyawo era n'omwana ne mukyawa kubanga ezo mbeera ezo si za mu bantu kati gwe tonnambuuza muganda wange wabadde kirwaki tewazze tukoze tutya okumalawo ebbanja lino nze ne bwonsaba sho 3 oba 2 solo zikuyimbira ku bwereere ng'ompa amafuta kuba tulina ne betuwadde kolabo nga tebatuwa na 10 tulina betuyimbira nga tebatuwa na 10 singa naze ne zikubula nandikusse oba owulire oyagala kundaga ku maanyi nze nja kukulinda oba owulire oyagala kusigala ng'okolagana nange era nja kukolagana naawe ku kyoba omanya nalemereddwa naye naawe njagala nga tonnaneepikira obeere n'amagezi ageebuuza nti omusajja gwe neepikira gwe ŋŋamba okulagako emitwalo 6 bagiyimbira okuva e Kampala ng'ogenda Mayuge gwe ng'ayina amagezi bw'oba onneepikira emitwalo 6 bagiyimbira bwe mbuulira bubuuzi sente ze wampako zimanyi mbuulira bubuuzi namba yomanya gereeta kubanga bwe mba nalemererwa ate n'otasobola kwogera nange bulungi ate n'oyagala ondage nti gwe oli w'amaanyi nnyo osobola okunkola ky'osobola bagamba nno kasajja kampi kanyoomere wala oyinza okuba oyagala kundagako ng'ogenda nga poliisi ozirina n'amagye naye nange gwe weepikira tomanyi bwensula tomanyi nakyendi era tomanyi nzaani otegedde bulungi kati bw'obanga tonagamba muntu mbu nja kukuba sooka weebuze gwe ngamba okukuba yani kyova olaba muyina ekizibu kimu najjayo ebusoga okuyimba era abadongole nga bandeesi ne mmala okukola ne baagala okunzigyako ssente ne bapanga bayaye banzigyeko ssente ze baali bampadde ne baagala okutubba ne bapanga abantu batukube atuli 2 ne ttaanu wange gwe nantambula n'ebiseera ebyo neera twalwana ne tuluwangula ng'ate mwali bangi olulala nenja kati bali luddawa tebayawukana bakyasobola okuddamu okulwana n'enduka olulala nenzija gwe kennyini waliwo ku stage paka stage ina gye twali mba nakalinnya stage emutandika okwogera vaayo yimbayo olumu naffe tuyimbe era nembaako kye nayogera ku stage ne baagala okunkuba poliisi yeyanzijawo nga mulaze nti temulina muyimbi w'eno gwe mwagala olala nenzija okuyimbira Dr. Baker era ne mukolako effujjo abaana ne balimira ku stage paka weyampa sereza nenvuga nenzire Kampala nga siyimbye era byonna mu bitukola ebusoga naye busoga Uganda si London ate era nsobola okukulaga nti nsobola okulagirira wendi nojja oba owulire oyagala bya kibuli nze ndirwedde nsobola okulagirira wendi gwe nojja ne bowulira nti battabu nonnona byali eyo wabalukawo okutya nti yali omuyimbi w'akadonkamu nga kati yadda South Africa Prosi Nakamya ng'amannya g'amatuufu ye Hadija Nakamya azannyanga nga Mangada mu nnyimba z'amaka ga Seppiriya nti yali abulidde mu ggwanga ery'e South Africa wabula oluvannyuma lw'ennaku ono yavaayo n'ategeeza nti nedda yali mulamu bulungi nga talina buzibu bwonna. Kazibwe Kapo yafuna obuzibu embalala eyo yali ayimba ku kivvulo ekimu ne bamukasukira obucupa era ono yayogera ezimu ku ŋŋombo ezeetisse omwaka 2025 ng'anyumya obulamu bwe baayitamu ku bizinga muyimbi munnaabwe Mamuli Katumba bwe yababuza era ndeetera ne Mamuli Katumba okugikubamu oluyimba. Serwavuga eyo wabula zamazzi ngaluddeko Noel Beats Sebavuga eyo beera obula
amazinga manyi. Omuyimbi Super Lady Nantambi kyazuulibwa nti ono yali asibiddwa mu kkomera okumala ebbanga lya sabbiiti nnamba ku nsonga z'amabanja ga ssako gye yalimu. Omuntu alina etazakyayibwa aba wa mwoyo mubini w'omwenda Nantambi ndogera izima abantu baidula enkwe niwaida n'omuwa katogo yalya waira kumbali akugeya. Daudi Mugema yasangwa mu guest house eggulu ng'afudde bwe yali agenze okusisinkana Jenosalimu Sale era ono yali yakola ekiraamo nti tebamukaabiriranga ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Wabula mu kumuziika Amiri Sengendo Muzeeyi Wakazi yasaba bapromota naye okumutegekerayo ekivvulu nti akooye okuyimba ayagala awummule kyokka ayagala awummule n'akasente kuba ye omugongo gumuluma. Tulekeraawo abantu okumala okufa. Abantu ne bavaayo ne bagamba nti ngenda kuyamba gundi ng'afudde. Bannange nze mbabuulira buli lunaku nti ndi mulwadde muwala wange wuuyo ow'okusipaaka oyo namuleeta n'ewange awaka mu kazigo w'ensula ne mugamba nti muwala nteeraayo ebintu bino olaga abayimbi banne ndi mulwadde Abitex ndi mulwadde njagalayo nange ku kivvulu. Nze nasooka okugamba Kenzo bankolera ekivvulu nve mu kuyimba kuba fera tebakyatwagala mu byakuyimba abavubuka batukooye. Pozi ne Jack Kizito muwala we yayanjula omwami naye Jack Kizito yaleeta abayimbi bakadongokamu n'abantu be baali bamanyi nti oba oli awo baavadde mu bulamu bw'ensi eno. Abantu yasinga ndowooza okubanyumira ku mbaga yonna yalinga Saturdays ne bamwekanga musajja bulijjo akyaliyo. So mbaga yali nnungi yalimu ssente nnyingi yanyuma nnyo kubanga yajja ekyabulamu ku mbaga ziri ezedda ndowooza kulya mberengeza popcorn na mubisi naye eŋŋoma zino eŋŋanda zaaliwo buli kimu kyaliwo. Omuzadde wansusso nejagala bange mama yasinga nejagala taata Kubintu byebbeeyi ekirabwa n'ayonka gwamma omuzadde wansusso kibayamwenkana. Tokabaloggoleera nga ssente zaalina nfaafa lwaki maama yeesiba ensi nassenga watuulirwa. Lwaki ssente zizza mu bbidde n'ekyokukola n'olemu kimanya bulamu ekikanzu kya taata olwali lutindolo. Omuzadde wansusso nejagala bange taata yasinga nejagala mama. Omuzadde wansusso. David Baisi ono baabuwe akyattunka n'ekirwadde ekyasooka okulowoozebwa nti ntumbi oba mu lusoga kye bayita ekidaada wabula era waliwo ebigambibwa nti yandibanga yaweebwa obutwa. Kubanga nja Kampala nga nkuba mwami Kadigito kuba endongo n'embe bana mwidde mbagobereku ensonga yendeese ensonga nungi omukisa yokwidde abangi bagulwanisa aye guli n'osala akagojo okutuukayo gulaka niwoleeta sengenge wagutemberi wataawo n'amawa omukisa gutuukayo gwenda ate Katonda akyabwine nti akikugaire niga bakirwanisa omwaka era okirangula n'omusoga yalugera ekibiika ekiya mugonzi mwenekyo abagakira abayisiisima bwongerwa bananimu omwanfuula ensonga leero nenda mwerage omusaadha yemugagira ti weesa birungi n'ebirala bingi. Tubaagaliza 2026 ajjudde essanyu emirembe n'okwagala jjukira alimu n'okulonda kale tubaagaliza mirembe myereere. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.